everything is finalized. You don't want forgery here. Why do you provide false information here? False information. What expired? Because you are here. Leta omuntu alina ebiwandiiko ebimalayo. Luyimba ne banne batukoze bubi. Nabo bana Uganda agaffe. Temusobola kuleeta muntu atalina biwandiiko, atalina identity card, ne mumuwa billions ne billions z'abana Uganda akola oluguudo. Nga yawangula contract. Talina visa ye yagwako, permit ye mubeeza mu Uganda teriiko. Tetugenda kukkiriza kino. You're going to make it worse.
Everything is okay. It's okay. It's okay. It's calm now. No, they're my. I told you don't bring in a battalion here. This is how. So chamber. No, it's going to get here. Mana. You want to bring in a battalion here? This is a chamber. And you're not going to listen. Come on. Guys, come back. Sorry about what happened, but it shows whoever sent you here. It is very clear that you have a lot to explain to them. That this meeting. Muloti sitanu zonna temuli kampani y'abana Uganda nenga kampani weziriwa era tugamba kaso tubyongeddeyo antiro nga balese contract era kudiginga kintu kino deeper ani ali emabega w'abantu banene kubanga tusobola kukenga kutuyisaamu maaso noleeta omuntu wene working committee yagwako which says in affirmative that we shall share or says share only ABCD then we shall share that. We're not rebellious, we're just being cautious. Naife kyetuzudde nti ne bano bacontractor iddi be yatuwa okuyita si bye twetaaga. Bano bacontractor amakubo ge bagenda okukola tebanaba natandika gakolako kati tewali accountability gye tugenda kukola. Ffe twagala bacontractor abaakola amakubo ku contract zino eziwedde kidipu ajip kuba mulimu amakubo nga naŋŋanda lukuli otuukira ddala ku kkubo n'olabanga amazima linekkubo balyamalawo ssente mmeka bye twagala okumanya. Kyanaku nti zituuse ku level eyo naye abadde takisuubira bwe neewuunya nze nsuubira n'ekisingako awo olw'ensonga nti ssente y'omusolo ng'egenda ku nguudo n'enyama nga mbirabye naffe tumaliridde contract zirina okuvaayo era tetugenda kussa mukono tetugenda kussa mwoyo balina okuba contracts ezo ku mmeeza ekyo tekiriiko compromise yonna so mukyovanga batulemeddeko lwaliwo nga resolution ziyisiddwa bacontractors balina okukomawo idi yennyini katumuwe obudde amalirize ebyakosase ajje ne tiimu yaabwe zidde okunywa